Kadama TV leero tulina Kadaama ayagala otunnyonnyola lwaki bakadaama banyigirizibwa n'okutuusa esseeri ery'okugamba nti no kanziruke mu nnyumba. Lwaki omuntu eyajja okukola mu nsi z'Obuwarabu n'atuuka ekiseera n'agamba bino mbikooye kanziruke mu nnyumba ng'akimanyi nti bwadduukamu waliwo ebizibu ebigenda okujja oba okugoberera naye n'agamba at least kansange ebizibu ebyo bye sitanalaba okusinga bwe mbeera mu nnyumba eno. Kadaama ensonga eno ayina engeri ye gy'agitunuuliramu era agyogerako bw'ati. Mukulu Kadaama TV gyebaleko. Weebale tuweereza ssebo, weebale tubeererawo, weebale kutambuza ddoboozi lyaffe. Naye tulina obulumi nga ffe ba Kadaama abakolera e Saudi. Ofiisi z'e Uganda bwe zivaayo ziringa ezitiisatiisa kankiyite kutiisatiisa nti omwana bw'anadduka mu nnyumba bwe banaamukwata ajja kusibibwa emyaka 2 oba okutoola fayini ya miliyoni 2. Mukulu Kadaama TV we twatuuka tulinga mbuzi. Embuzi bw'obeera nga ogitunze ogiguzizza omuntu toyagala kutegeera oba ezaala oba yawaka oba teyawaka oba yasaatawala oba teyasaatawala oba toyagala kutegeera ekizibu kyo kiba kyaggwa wakwata ssente eby'embuzi toyagala kumanya bigifaako. Yeffe ba Kadaama ne ofiisi z'e Uganda. Ofiisi z'e Uganda zaatufuula mbuzi nti bwe ziba zitutunze tezaagala kutegeera bitufaako. Nga bwe zitaagala kutegeera bitufaako zituleke oba tudduka mu nnyumba batuleke tudduke. Mukulu Kadaama TV omwana w'atuukira okudduka mu nnyumba embeera teba nnungi. W'atuukira okudduka mu nnyumba aba yakompuleyiningira dda aba ofiisi z'e Uganda. Nze si kirungi nkompulayiningire ofiisi y'e Saudi abatamanyi ng'ate abamanyi weebali abasobola okutuusa eddoboozi lyange ku bantu bano nti omwana ono agambye embeera gy'alimu mbi mugende ayiza mumukyuse ennyumba endala. Tebafaayo. Abaana beekubirira enduulu tebabafaako ne batuuka okubulookinga amasimu gaabwe. N'otuuka omwana akompuleyininze nti boosi wange ankwata, boosi wange ankozesa. N'otuuka okubulookinga omwana oyo toyagala kutegeera kasasiro omwana gw'ayogera oba oyagala omwana azeeko ki afune lubuto atuuke kufiira eno olyoke otegeere nti omwana oyo yaŋŋamba. Essanyu lyabwe lyakulaba nga ba Kadaama bafudde era ly'essanyu lyabwe kuba ye aba amaze okukutunda aba amaze okuggyamu ssente. N'omwana akugambye ekizibu kye tomufuddeeko. Bwe tuba tukyali e Uganda beesiiga akazigo. Bw'oba olina obuzibu mbuulira. Tolinda boosi w'okukozesa mbuulira. Naye bw'ova kulinnyisa ennyonyi n'ojja bagamba ebibyo n'ofiisi y'e Uganda biba biwedde. Okitegeera. Bwe kibaluma nze okudduka mu nnyumba oba naakakola mu wiiki 2 nga naakava e Uganda ne nzirukamu. Naffe bwe kituluma okubeera nga bwe tuba tukompuleyininze ebizibu byaffe tebafaayo. Bwe kibaluma nga nze bwe nziruka mu nnyumba kimuluma era ayinza okuba ng'alina w'atafuniramu nange bwe mbeera nga obulamu bwange buli mu kunyigirizibwa nange bwe kinnuma nange nina we sifuniramu. Nze okulinda banzitire mu nnyumba lwaki nga nfunye gaapu edduka lwaki sidduka kanziruke bagende ngende ntaasewo obulamu bwange ne bwe balinsiba emyaka 2 naye ng'obulamu bwange mbutaasizza kisinga okubeera awo n'enfa. Baleme kutiisatiisa baana batuule balowooze naye abaana bano kiki ekibaddusa mu nnyumba? Kiki ekibaddusa mu nnyumba?
kirabika waliwo ekizibu naye oveeyo otiisetiise nkuyita kutiisatiisa omwana ali mu mbeera ennungi tavaayo n'akompuleyininga omwana afuna alya omwana eyeebakira mu tayimu tavaayo n'akompuleyininga gwe basasula omusaala gwe n'abaana bali mu mbeera mbi omwana akola mu nnyumba ezisukka mu 3 etali fuleemu n'abagambako bannange embeera gye nkoleramu si nnungi temufaayo bannange ndi mulwadde temufaayo muba mwagala azeeko ki wadduka aba mutuufu mu kulukadde amativu abaana bwe bavaayo ne bakompuleyininga mwe ne mugenda ne mubalumba abaami abo bawulira bubi bagamba nga bwe muyingiridde emirimu gyabwe abaana nabo bakoowa okuleeta ebizibu ku Kadaama TV agamba kanziruke niwe naagenda Kadaama TV siina kye ngenda kufuna kanziruke ngende ensi gye nsuula gy'eba ensuula abaami abo omwana wavaayo n'abalaajanira n'agamba mugaanya okunnyamba naye mukama n'alinnyamba n'ensimatuka n'enzira e Uganda kye ngenda okuzzaako mugenda kiraba nammwe njagala mbaswaze abaami abo bakolanga bwe kisoboka omwana oyo tava Saudi nga mulamu tava Saudi nga mulamu baagala aveeyo ng'afudde kuba emirimu gyabwe gigenda kufa agenda kuswaza kampani yaabwe ebeere nga tekyafuna bakasitoma abaana balina obulumi tewali ajja Saudi ng'agamba nti nze kangende nambuule ennyumba eri n'eri naffe tuba twagala tukoleko mu nnyumba emu okole omaliriza oddeyo ewammwe n'omaliriza si gy'okozeemu emu olw'ebizibu by'osangamu nga bwe kibaluma naffe bwe kituluma n'olaba omuntu nga munnansi wa muno amanyi abantu b'embeera gye bayitamu naye n'olaba ng'ayogera kasasiro atategeerekeka gwe amanyi omwana waaba akukompuleyiningidde gwe omanyi olulimi lw'abantu bano lwaki togamba nti mpa boosi wo njogereko naye omwana okugamba nti baneebakako boosi wange ankwata buli lunaku naye n'osalawo n'omubulookinga naye ng'ate mwogera lulimi lumu mu Kadaama TV tuli mu mbeera mbi tulina ebizibu bituluma ku mutima